Omwenkanonkano bebimu ku bisuubizo gavumenti eri mu buyinza byawa bannayuganda era ng'emyaka egisoba mu 20 abakyala mu Uganda basukulumizibwa. Gavumenti eteekateeka kukola nnongoosereza mu tteeka ly'obusika okusobozesa abakyala okugabana ku by'obugagga kyenkanyi ng'abasajja. Ennongoosereza mu tteeka ly'obusika lyakuyambanga abakyala okusikiranga ebintu by'ababba baabwe singa baba bafudde ebitundu 10 ku buli 10 ng'abasajja wadde ng'etteeka ekkadde lirambika ebitundu 15 ku buli 10 byokka. Gloria Achayo munnamateeka wa Economic, Social and Cultural Rights in Africa ekitongole ekirwanirizi ky'eddembe ly'abakyala ategeezezza ng'etteeka ekkadde bwe lyetaaga ennongoosereza kireetewo obwenkanya kussa n'enkulaakulana eri abakyala bwe babanga beetongodde mu byenfuna. For the purposes of gender equality and implementation of our own laws, we have to bring the things right. That is how the culture had ideally constructed us those days, like let the women stay home, let them do this. The contribution that they were putting towards the acquisition of this property were not considered. Waddenga government egezaako okuteekawo omwenkanonkano ennongoosereza mu tteeka erinaasobozesa abakyala okusika naddala ebintu ng'ettaka lyogeddwako bangi omuli ab'ebyobuwangwa n'abakulu b'ebika. Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga ku nsonga y'abakyala okusika ebyobugagga naddala ettaka takirinaako buzibu bwe kibanga omuzadde oba omusajja aba alaamidde omukyala wabula n'asaba gavumenti etteeka ery'ekikula kino likwatibwe n'obwegendereza. Tewali kigaana musajja kuwa baana bawala bya bugagga kubanga era baba bakika kye. Kye mulina okumanya nti emirundi mingi tulowooza nti omwana omuwala ajja kugenda afumbirwe era Abaganda baali bamanyi nti omuwala gy'afumbirwa agaba nayo. Awo nno bano abalwanire omwenkanonkano gw'abakazi be batamanyi. Ye Omutaka Kayiira Gajuule akulira abakulu b'obusolya mu Bwakabaka bwa Buganda si musanyufu na nteekateeka ya gavumenti nti kino kiba kityobola ennono n'ebyobuwangwa si nakindi okuleetawo entalo n'okukontana mu maka. Kakati omukyala bw'agamba nti omuwadde obuyinza obwo agenda kutwala ebintu ebyolulyo lwaffe kwe luba lusimbye okubeera nti ye abyeddizanga omwo ate agenda afumbirwa omulala mpozi maniteekawo nti omukyala gwewasiza bw'oba amaze okufumbirwa n'agabana ebyobugagga taddayo kufumbirwa ekitegeeza nti bagenda kukulaakulanyako kitundu kimu nti omukyala bw'ajja eno n'asika manya n'atwala ebyobusika oba n'asika ekitegeeza bw'anaagendera newalala gunja kuvaamu abasajja bagenda kubeera ng'oluusi battibwa. Abantu ba bulijjo betwogedde nabo ku nsonga emu ey'abakyala okusika batankanye mu birowoozo. Nze etteeka lino erizeewo ndiwagira kubanga nange kati byendiko kitaffe yatulekera by'obugagga naye ate yabisikira olaba abyeddiza. Bw'oba ozadde bona babeera baana teri kyana teri mwana kitegeera obeera oyawula bona baana teri kyana teri mwana bona baana so n'omuwala asobola kusikira. Tewali kugamba nti wali omwana omulenzi wanjawulo oba omuwala wanjawulo kubanga n'omwana omuwala ayinza kubeera omugaso okusinga n'omulenzi n'osanga ekirenzi ate kifuuse kitamiivu kyekikuba obuteyimbwa wali owuliddeko omuwala akoba kateyimbwa so kati ndowooza abagezaako okukola etteeka eryo batuufu nnyo. Nazzikuno ensonga y'obusika yabeeranga y'abaana balenzi bokka wabula olw'emirembe egize nga gikyukakyuka omwenkanonkano gusosewazeddwa nnyo nga kati n'abakyala baagala bagabane ku by'obugagga kussa n'okusika kyenkanyi ng'abaana abalenzi wabula ekyebuuzibwa kiri nti kino kisoboka. Stephen Tulyarugayo, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.